No. Omulaka nga bakoye. Gwe yakatandika. No fanza generator, io vorrei comprare. Sì. Volevo consigliare. Andava con le base. Uno. Questa era. Onatuka kansa. Kunde jakutuka. Onatuka. Dakutuka mayo. Iko kakasa. Ayo satu. Ati kuma. Mutambula mbuzi. Eba bagashaliyo banje. Mutambula kiba n'abachali bavubuka. Naba masomero mutambula. Kyamaanyi ke tukozesezza nga tujjumbira emisinde gino. Ng'emaanyi ke tuba tukozesa eri omulaga kwa Ssaabasajja okulwanyisa akawuka ka siriimu. Naddala ebitundu 9 nga mwekebeza, ebitundu 9 nga mwejjanjabisa, ebitundu 9 nga temusiiga by 2030. Okwebaza abantu bonna naddala ab'eggomba lino erya Kisoga Ntenjeru abejjumbidde omulanga gwa Ssaabasajja Kabaka ne bajja okwetaba mu misinde gino. Njagala okwebaza abantu bonna n'okusingira ddala omukulu eyakirabye nga kya nsonga n'atukwasa ekifo kino. Ffe be mulaba bwe tumaze okudduka Ssaabaddu yakoze enteekateeka tuwummulireko ku biiki ffe aba Kisoga Ntenjeru, naye ng'omulanga ogusinga obukulu gwe gw'okulaba nga tumalawo akawuka kano akamukenenya okukamalirawo ddala, naye ate oba oliawo essaawa zino omulimu gwaffe omukulu gwe gw'okulaba nga tukakendeza. Tukubiriza abavubuka yonna gye muli, abaami, abakyala, Ssaabasajja Kabaka omulembe guno yagutukwasa. Kitegeeza tuvunaanyizibwa ku biki ebigenda okubeera mu ggwanga lyaffe, ate oba oliawo n'Obuganda okusigala nga tugumiza ekibira ng'olugero lwaffe lugamba. Twagala okwebaza mwenna abadduse era tukkiriza nga kuno kugattako bugasi, naye ekisingira ddala obukulu bye tukola nga tetuli mu misinde wano. Mwebale nnyo, mwebale. Ajja Richard omwami wa Kabaka atwala eggombolola ya Ssaabaddu Ntenjeru wano mu Kyaggwe. Olunaku lwa leero gibadde ebimu ku bijaguzo eby'amazaalibwa ga Kabaka gye gibadde emisinde. Ffe ng'eggombolera tutuukidde eno mu luka gw'Etterere. Njagala kwebaza abantu bonna naddala omubaka wa Parliament w'ekitundu kino omukulu Maseroka Robert okwetaba mu misinde gino. Tudduse era tutuuse bulungi nnyo nga tuli bawanguzi, era nze ndoza mbadde wakubira oba wakusatu awo. Obubaka eri Bannakyaggwe mwenna temwerabira ekigendererwa ekikulu eky'okudduka emisinde gino kwe kukendeeza oba okumalirawo ddala siriimu, naye okumumalawo abalina beerwaneko
nga tebafuba kusiiga batalina namwe abatalina temwesaddakayo bwe mutyo mwegendereze musigere nga temulina yengeri yokka eyinza okumalawo sirimu kyekigendererwa ekisinga okuba ekikulu okudduka kuno. Tufiite ku ddwaliro lya Kirona Hospital ekisoga nga tuzze emisinde gino nga tukuza amazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka ag'emyaka 70. Omulamu omukulu okulaba nga tulwanyisa akawuka ka mukenenya naddala ffe mu basajja, era olwaleero tuli wano tukebedde abantu ab'enjawulo akawuka ka mukenenya okumanya be bayimiridde, abakalina batandika eddagala, abatakalina bongere eddala okwekuuma nga Ssaabasajja bw'atukubiriza. Tukebedde n'ab'amaaso okulaba abalina amaaso kubanga jjukira Ssaabasajja yaggulawo eddwaliro ly'amaaso ewaffe ekisoga, era tukebedde abalina amaaso ag'ensenke ne tubasindika ku ddwaliro bagenda kuba balongoosebwa ku bwereere. Abalina endwadde endala ez'amaaso tubawadde eddagala ku bwereere, abalala tubagabidde galubindi basobole okuba nga basoma. Twongedde n'okukebera ku sukaali, pressure, endwadde ezo zitaluma naye ng'ate za bulabe nnyo eri abantu baffe. Tandika n'erinnya lyo mbulireko lwaki odduse olunaku olwaleero? Olwaleero nziruse olw'amaanyi ga Ssaabasajja Kabaka kyekinzirusizza nga mazaalibwa. Oli myaka emeka ma? Ndi myaka nga 78. Amawulire agamanyi bangambye osose n'oyitawo wano n'ayitawo tugenza otutuuka wano naye yayiseewo abavubuka b'omulembe tukakatako okuba abeekiza omulembe guno. Tujja kusigala nga tuwagira Obuganda ng'Abaganda. Ssaabasajja Kabaka awangaale. Nze ndi Museesa ku ggombolola ya Ssaabaddu, erinnya Kigongo Justine. Tuyozayoza Ssaabasajja okuweza emyaka 71 egy'obuto. Mukama ayongere okuwangaaza. Kati ntenjeru Ssaabaddu tutegekedde mu muluka bw'etterere era nga Ssaabagabo Tereri yeetegese nga mu kudduka emisinde tukomekerereza wano ku Palm Island Beach. Ssaabagabo weebala enteekateeka awangaale beene. Mufunamu nga gwe. erinnya nze Kansala Duna Muyanja. Emisinde gya Kabaka gino mirungi nnyo. Ekyokusooka nga tetunaba kubanga tugoba akawuka, naffe bennyinnyini ababa badduse tusigala nga tuli balamu, bulungi, tufulumiza ku butwa. Ate ekirala buli muntu yenna alaba nga 23 akawuka kagenda kuba nga kali mu Uganda muno, mu Buganda mwonna nga tekakyalimu kubanga kati abantu obalaba balina ekigendererwa ekyo ffenna. Naye olaba n'omukadde n'omuto buli omu obulamu buba buzzeemu, amaanyi gaba gazzeemu bulungi okubanga omubiri gwonna gukoze edduyiro. Neebaza abantu bonna abasobodde okujjumbira emisinde gino kuba ekiseera kino kizibu nnyo naye abantu bajjumbidde omulanga gwa baffe, ate tumwagaliza amazaalibwa amalungi agundegunde.